butya olunaku lwa Sunday tukuwasaganya ensonga zonna nga bwe okubeera nga ziba program amakungula Katumba Fred kubanga njikutuusaako mu mbeera zonna bwenna abavudde masiza ag'enjawulo akadde kano ng'otuddeko ewakaawo olaba kigenda mu maaso nkukulisaayo kulikayo weebale kubeera nti wakkiriza nti Katonda ye byonna mu byonna era yasobola okuyamba mu byonna okulanga bisobola ddala otambulira ddala obulungi nga birina okubeera nga bitambula olunaku olwaleero programu yaffe amakungula yes tusinzidde seeta abamanyi seeta obulungi tulina omubaka era omukulembeze w'abantu agenda tubuuzaako kino mukyo tufunye ebyokuyiga bingi olunaku olwaleero nga mujja okubiraba bona musanyusa okulaba kale mukama wange yanzizza okujja okunkyalirako okutwaliza awamu buuza kwatulaba ku KTV bassebo ne bannyabo abatulaba ku KTV amannya nze Lugolobi Daniel omutuuze w'esseeta Ntinda Zone era munnabyabufuzi ayeesimbyewo ku bubaka bwa Parliament okukiikirira Mukono ekibuga Mukono kitwakazaako erya municipality Ensebo wano wenyini wetuli atulaba ku KTV era tugenda okutandikira nkutte endokwa zino abasinga muwoomerwa kye bayita kooko nze omu ku basinga omuwoomerwa mu ngeri emu oba endala kikyemanyi Tereza mumumanyi nti amanyi otambula eyo gy'atambudde nangwe simulangamba omanyi Katumba nzeseeyo kooko wendo kulanga ndetera ebikooko nga bibiri bulijjo simanyi gy'atandikira era abasinga mu muwoomerwa buwoomerwa tugenda kumanya kooko atandika atya era kooko atandika naki tulina ensigo zino zetusigaza ng'omaze okulya kikooko wotandikira okusimba kooko alaba KTV kyagala okumanya kooko omukolo otya kooko ono kibala kya ttunzi kitwandiise cash crop nze jjajja wange yakirima mu mwaka gw'enkaaga era yakirima mu bungi nnyo saidi z'essi Bukunja gye bayita Ennyimu kati nange bwe nkuze nembeera mu mirimu gy'enjawulo ne mmala okusoma nembeera mu mirimu gy'enjawulo egy'okusuubula luvannyuma ne nkizuula nti byonna tubikola naye eriyo obugagga obw'ensibo era nagenda okugizuula natambulako mu bitundu ebiwerako naddala mu Western Uganda nga balima kooko ono mu bungi ate ffeene ewaffe nga tumulaba bulabi mutono n'ensalawo okubeera omu kubagenda promoting ekirime kino mu Mukono district era kooko obuuzizza gy'atya era nga bw'okiraba ekirime kya kooko nga kimeze n'ebibala kasita kyengera tubijjako bwe tumala okubijjako tusobola ne tujjamu ensigo ezo kati ensigo ezo ze tukwata ne tuteeka mu buveera buno obuveera buno ensigo ezo si buli kikooko nti okisimba si buli kikooko kooko alimu ebika bibiri mulimu kino mulimu na kino gwoyinza obutabyawula naye nze ng'omulimu mbyawula gwoyinza byawulirira ku kkala emyufu eya kyenvu n'eya kiragala nti bwe kyengera ekimu kifuuka kya yero ekirala kisigala kimyufu so tubyawula mu ngeri eyo naye ate mulimu bikooko ebibeera ebitono nnyo mulimu n'ebikooko ebibeera ebinene so mu kusimba tufunamu ebinene anti omanyi Omuganda agamba mwana mugimu ava ku ngozi sebo kaakati tufuna ebikooko ebinene then bikooko ebyo ebinene mwe tujja ensigo ezisimba ki ze tuteeka mu kaveera tetukwata buli nsigo ebikooko bino ebinene kye baleeta nga kinene kyekivaamu ensigo ate gy'osimba kubanga nga bw'onoddira nti oyagala omwana omweru olina kumuzaala mu muntu mweru bw'oba oyagala abaana abanene olina kufuna muntu nga munene so nakino bwe kiri okiraba tosobola kuddira muti gutabala ate gwe n'ojjako ensigo n'olowooza nti ejja kubala ekirungi bakijja mu kirungi so tuddira ensigo ennene mwe tujja ensigo ze tugezaako okusimba wano ne zikola kooko bwe mba ndidde ensigo zange mu kikooko ekyo nga njagala ozituusa ku leve eno nkola ntya abantu abamu ensigo ezo bosanga abalimi abamu olumala okulya asimba naye mu kyalo eri abantu betukubiriza bw'aba alidde kooko asobola okumusimba era amera naye kooko ono talinga bimera birala kooko ye bw'omala okumulya omusimbirawo takala era bw'omuteekako mu kasana ne kamwakako tajja kumera
kitegeze ensigo ebambisi ne osobola giteeka mu kamwa ng'omulya n'osima ekinnya ogenda okumalako kali akawomera nga kaweddeko osogifujja mu kinnya n'obikkawo awo emera naye kati ki ekitukozesa kino nti abantu tebalina nnyo biseera bigenda kulabirira kooko yeetaaga okulabirira ennyo yeetaaga mu buto bwe paka ng'akuze mu bbanga lya mwaka nga gumu yeetaaga okulabirira ennyo lwaki kubanga ebintu ng'ensiko ebintu ng'omusana bimuyiikiriza nnyo bw'oba tobadde nnyo na budde bikufaako ate kati tuli mu commercial farming so kwe kuteeka ensigo zino ne tuzipakira mu buveera ne tuteekdira ettaka ne tuteekamu ebigimusa ne tuteekamu n'ofuna kooko omulungi bw'ati era tukukubiriza nti kooko eyandibadde omulungi w'okusimba yandibadde nga wa fuuti 2 fuuti 2 ate kooko okutuuka ku fuuti 2 abeera mu myezi nga wakati w'3 n'omukaaga fuuti 2 ze ziri wakati zino ziri fuuti meka kati eno eri fuuti 1/2 kitegeeza aba akyali okusimba aba akyabulako katono aba akyalibulako katono okumusimba obulungi n'atadde amabega n'agenda bugenzi mu maaso kitegedde era kooko bw'omala omuteeka mu kinnya bw'oba omugyamu tomusimba na kaveera bw'omala okumusala n'omugyamu bulungi n'ettaka lye ekinnya kiri kye wasimye kibeera kya fuuti nga 2 kubbire nga kinene bulungi n'oteekamu ettaka oba eri ekigimusa oba eriri soft abamu bwe bamala okusima ettaka balimalayo yonna n'amuteekamu n'asimba naye tekyandyeetaaze ng'ettaka ozzaamu oba oteekamu ebyerigimusa kino ekimera n'okiteeka muli kuba gino emirandira gibaako we gitandikira okukola ki okutambula tadda amabega oluba okumuteekayo kooko akuze obulungi okukula ogamba nti kati akuze ataddeko okubanga ataddeko abeera myaka emeka kooko okutandika okubala wa myaka 2 amala wa myaka 2 n'omukungula paka takala tafa abaana n'abazzukulu bakungula kooko nkugambye jjajja wange yamulima mu myaka gya 3 kubanga yafa mu 6 ne kooko nakati akyaliyo gwe yasimba myaka ogambye myaka gya 3 baba kati ali mu 6 kyogamba teyadda musimba miti mirala nga kyenjagala okulaga nti egyo gyennyini gye basimba gikyaliyo nakati gikyaliyo osalira musalire n'asibuka era ni mukungula kooko kitegeeza kooko asinga emmwanyi obuwangaazi biyinza okuba byenkana kuba n'emmwanyi tefa n'emmwanyi naye basalira ki basalire biyinza obutafa era tukubiriza abantu okulima nnyo kooko kubanga ffe wano tetukola kulima kooko yekka oba siri mulimu wa kooko yekka naye n'emmwanyi emmwanyi tulima ne kalitunsi so kooko ono nga tumulima tayagala nnyo byerereza abantu baagala nnyo okulima n'asooka asaawo ensiko yonna kooko obutonde bw'ensi tetukubiriza abantu nti bw'oba osimba kooko yeetaaga ebisiikirize nga bingi kubanga akala omuti gusobola okukala olw'omusana ki omungi tasobola musana n'olwekyo tuteekamu emiti gye tulimiramu emirala oba ebirime ebirala tukola intercropping kooko tagaana birime birala so bw'olima fuuti 10 ku 10 tekigaana kuteekawo mu mwanyi taboola mwanyi tekigaana kuteekawo kitooke tagaana kitooke era osobola okulima ekitooke so nabino ebisiikirize tukubiriza abantu ne balima ekifo ekyokuteekamu emiti egitalina nnyo mugaso ne bateekamu emiti egy'ebibala osubira lwaki kooko mutono mu bantu mu kumulima kuba osobola otambula ekyalo kiramba n'osanga alina kooko ng'alina omuti gwa kooko gumu ate ng'engeri gy'ogezezaako okunnyonnyola engeri gy'alimibwamu kiraga nti mwangu kooko mu Buganda ne mu Mukono naddala mu Mukono abantu abasinga tebamanyi nti kirime kya ttunzi emabega kaawo kiro ya kooko ebadde emitwalo 380 kati essa erimu 270 kiro ya kikooko ekyengedde kooko omukalu kooko tetunatuuka kukukungula naye kati kooko bw'amala okwengera bamukungula bw'omukungula n'omuteeka mu benseni katugeze
tomwanikirawo tumusiba mu kakutiya ne tumutereka ennaku nga 2 kwegamba engeri gyaliko ebintu kuno ebyo byonuuna amasanda ago goonuunako ne bisobola okubanga ebivundavunda kati awo bivaako mangu then bwe bibanda okuvaako n'obiteeka mu musana omwanikako omusana emisana 2 emisana 3 kisinziira nga omusana gw'ekiseera ekyo bwe gubadde gukola ki gwaka kati awo n'omugjayo ate tomwanika nnyo nga mmwanyi kukaluba kubanga ensigo ya kooko esigala mbisi munda yennyini nga ne bw'oginyiga bw'oti ekola ki egonda tekala kutuuka ku mmwanyi awo ekigendererwa kyayo oba okisse kati ne tulyoka tumutwala mu basuubuzi omuntu n'amuteeka mu masuubuzi amafactory akatale ka kooko weekali akatale ka kooko weekali mu Uganda weekali mu Mukono naye abalimi factory nyingi ate n'ensi tusomye twasomanga nga tuli bato cash crops Ghana ng'esinga okulima kooko mu nsi yonna naye nga tetulabanga kuki ku kooko naye nze namusomanga mulabako eri ewajjajja naye era nga sikitwala twagendanga okunoga emmwanyi ate kooko twalyanga mulye nga tetumusimba nga tetumutunda mmaze okumanya nti batunda kooko nga nkuze endoka ya kooko ya sente meka kati ngeno endoka ya kooko ng'eyo ojja gifuna ku nusu 10 ya 10 so endokwa zonna z'oyagala wano tuziwummulizaawo ne tujja wano abantu abali ku kibuga kugamba bo batuzireese ng'oli sayidi zeeno nga tosobodde zikimala leero tuziwummulizaawo tulina endokwa oba oyagala zonna mu bungi bw'oyagala oba mutwalo gwa ndokwa oba mitwalo 2 tuba nazo era n'emmwanyi bwe zityo tuba n'endokwa obungi bw'okola ki bw'oyagala awo wennyini we tuli g'osuubira mwandikoze ekyokulaba ndi musobola osomesa abantu okuba nti bajjumbira okulima kooko kuba alimu ssente okusinziira ku ngeri gy'onnyonnyoddemu tugenda ne tulambula abalimi abalimi abatusuubulako endokwa zino balina ababalabirako so tugenda ne tulambula abalimi ne tubakubiriza bw'oba obadde abantu obasanga nga balimi era wakyogeddeko n'omuti gumu oba 2 tukwenkalajinga ogaziye faamu ennima buli wamu oteekewo omuti gwa kooko kubanga kooko tagaana kirime kirala ky'olima kukula tagaana muwogo tagaana kulima mu kasooli kasita oba omuwadde space obuzibu bwa kooko bw'alina nti yeefuga ono kooko nakyemalira nti bw'amala omuti ne gugenda nga gugejja we gugejjera tewaddamu kukulawo muddo mulala kooko tabaamu muddo wansi wa kooko sisobola kulimawo kimera kirala aba kiba tekikyasobola kyova olaba bw'oba oyagala okulimamu ebibira ebirala ebitali miti egitali miti omuwa distance fuuti okusobola nti bw'aba agaziye bw'ati tatuuka wali w'osimbye so olekamu bw'oba kyekitundu ky'olina mw'olimira n'emmere olekamu spaces omuwa space nga nnene oba kubanga buli lwakula amala ne yeekwata n'akola akabira kati mu mbala ennyangu kitegeeza bw'olima kooko ng'omulimi awantu nga wagazi nga mungi okiwambuyu budde otuuka ekiseera nga tokyateekawo muntu nti kulimawo nga tokyateekawo muntu kulimawo onoga bunozi osalira busalizi kubanga akwata nnyo kati bw'akwata ennyo atayagala ekitangalo okusobola okubala mu bungi so nja kulaga ne ku bifaananyi kooko abala atya kooko bw'oba omulabirira bulungi nga muti mukulu bulungi asobola okuteekako bikooko mu sizoni bikooko nga 30 ku 8 buli sizoni omuti gumu kasita guba munene bulungi nga bwekuzizza kooko abaladdi era ateekako buli luvannyuma lwa bbanga ki bw'oba otambula ng'oli mu mumuli wa kooko kizibu okugamba nti eno sizoni ya kooko kubanga amulisa kumpi buli kiseera naye era abala okusinziira ku sizoni z'ebirime ebirala byonna taliiko nti eno sizoni yaayo emiti ebiseera nga mmwanyi we ziteekerako ne kooko aba akola ki ateekako nga kati mu kiseera kino atandise okuteekako kyolina okufuba nti mu kumunoga tolina kumukuulako obukuuzi olina okuba nga osala ki omusala bulungi omutema bulungi asobola awo wennyini wadda kubanga tamera mu bikoola amera ku muti kwennyini nnyini tutambulira awo era wagambye kilo ya kooko akazeeko wa 3.5 yes
koko bamutuguza mu supermarket kikoko ekinene ne bakiguza enusu kasanvu kikoko oba 15,000 nawamu okitanga ku mutwalo n'okigula osubira ni asinga ofunamu ono w'ekimu kimu atunda kino n'oli owa kiro ani ayinza okubanga afunamu okusinga ku munne ekyo ekimu okisanga mu supermarket si ku mulimi kati omulimi tasobola kutunda kimu ku ssente ezo neera ne bwokisanga wano mu katale ojja kisanga kikooko ekirabika obulungi kya 15,000 kya 13,000 mu katale buno obwaffe obwa bulijjo naye ate temujja bireetawo kutiya abantu tebasobola kunuuna kutiya ya kooko tasobola so abantu balyako kooko okusinziira nga bwamwagala okufuna ku testi ye so yesoga abamusuubula nabo baki nabo batono era omulimi tasuubira kulima owakatale ajja amusuubuleko asuubira okulima okusobola okukola ki okutwala mu katale ekimu kimu bo batono abo abali ekimu kimu kubanga ne mu katale talwamu ng'omutaddemu kwoyo ow'okunuuna naku 2 naku 3 biri obuwoomi buli buba tebukyalimu buba bukendedde emmwanyi erina obulwadde obwagirumba emabegaawo era bibadde birala nnyo kooko talina bulwadde bw'oyinza kugamba ng'emmwanyi bwerumbiddwa obulwadde obw'enjawulo kooko ng'ebibala ebirala byonna naye aba n'ebirwadde naye bitono ebirwadde bwa kooko buuka butera okujja ne bumulyako omutwe lwakuba kati ono twamufuuyira naye butera okujja ne bumulyako omutwe bwe guti bw'omufuuyira buvaako ate mu nnimiro atera okukala naye si lwa bulwadde lwa kifo we wamuteeka naye nga talinnya nnyo bulwadde nti buno bulwadde bwa kooko bumusaanyaawo okuggyako ate obuwuka ng'obusaanyi bumulya nnyo nyinza okulagayo wano singa mba ndabyeyo nakuba kati abadde obusaanyi bwafa tugenda kubulaba mpola mpola naye kitegeeza okoze ekyetaagisa okulaba nti obusaanyi tebumulumba tebusobola mulumba wano awo wetunywe tuli ng'omukulembeze ate era omulimi wa kooko era omulimisa ekitundu okiyambye otya nga disitulikiti y'Emukono okutwalizaamu n'eggwanga lina okulaba nti abalima kooko beeyongera okuba abangi nga mu Mukono twasalawo ne bannange tupromotinga ekirime kya kooko buno obugagga bwa nsibo abantu ne bw'osuubula ne bw'okola mu ofiisi basobola okukugoba naye teryajja kugoba mu faamu yo kizibu ekyamazima sente ziri z'osuubulamu ziyinza okufa kooko leero bwagwa enkyalinnya nti ne bw'oba olwadde ffe tulina bannaffe abamu abalwadde naye bajja wano ne bamugamba nti twanozeeyo kooko ne kiro 3 naafuna eddagala ly'obujjanjabi kitegeeza nti amaanyi ne bwe guba bagakuwedde ne bw'oba olwadde nga tokyakola naye ng'ekirime gyekiri ate kikooko teyeetaaga kulabirira nti n'amaanyi bwe gakubula agamulabirira asobola osigala mu nsiko ate era n'abalirayo agamulabirira gakubula osobola ofuna agamunoga tugenda mu kyalo eyo n'osanga omuntu nga kooko yamuleka mu ssenke naye nga bw'ayingira essenke bw'ati n'avaayo ajja n'ekkutiya nga yamuleka eyo yeebalira yekka oluusi n'avundira nayo naye agenda okudda okuvaayo ng'alina ki alina ekkutiya ya kooko yensonga lwaki tukubiriza abantu okulima zino ze twandiyise cash crops emmwanyi kooko bwe bityo kuba sijja kugamba pamba n'amajaani byetaaga ekifo kinene nnyo abantu tebakyalina ttaka naye gwe mpuliriza era ndaba osobola okuteeka kooko ono mu kompawundi y'ebikolo nga 3 mwaba amasomero musobola okuteeka kooko ono ku ssomero lyo abaana ne mubasomesa cash crop nga bamulabako wali bw'abala bwe bamulya bw'abala n'emmwanyi n'ebirala bwe bityo bannayuganda tusobole okuyiga okulima ebintu bino bigenda kutuyamba nnyo okulaba nga tugenda mu maaso akatalekeka eri omulabi wa KTV akadde kano n'eri omuwagizi omungeri akatalekeka bassebo ne bannyabo ababadde batulaba mbeebaza okumala obudde bwammwe nga mutulaba muli b'amaanyi nnyo eri TV yaffe n'eŋŋanzi ate munkoze bulungi okuba nti muwaddeyo obudde okuyiga era mpaba kyemulabye ate mugende mu maaso mukiteeke mu nkola nsangibwa Mukono bw'onoobuuza Lugolobye Mukono teri atamumanyi Mukono teri atamumanyi gwe tuuka Mukono gaye njagala kulaba Lugolobye alima kooko
njagala kulaba lugolobya omulimi w'emmwanyi, njagala nsigo za mmwanyi, njagala nsigo za kkooko, ojja kuzifuna. Ate bannamukono ab'ekibuga ky'e Mukono mbasaba busabi munneesige kubanga twagala okulaba omuntu wa bulijjo ng'afunamu. Ebintu ebisinga tulina okugenda mu nkulaakulana. Abantu baffe bali bubi, babulwa ssente z'obujjanjabi, babulwa school fees, babulwa buli kimu, batambulira mu mabanja. Naye okimanyi bw'osimba ebikolo bino bibiri ku lugyawo oyinza obutaddamu kukaaba bitabo by'abaana. Amiina, tubebaza abadde batulaba mu ngeri emu oba endala. Tubadde ne Honorable Lugoloobi Daniel. Basajja mbadde neebuuza nti buli kimu olaba akikola kitambula bulungi nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Akasente akajjawa era kaavaawa kati soose ezimu tutandise okuzifuna wakajja mu ngeri emu oba endala. Omuntu ali mu ndokwa olabye engeri gyakikwasaganya. Mbe basajja abali mu kkooko ebirime mu bimuzannyisa eri ne babituseera babikwasaganya okulaba nga bitambulira ddala bulungi balina okubeera nga bikola ki. Mwebale nnyo, mwebalirira mwenna abatambudde naffe abadde akkaatiriza Honorable Lugoloobi engeri gyakitambuzamu era gyakikwasaganyamu mu ngeri zonna. Kooko ababadde bamwewala okumulima mulabye watambula, mulabye gyava, mulabye nti si muzibu wa kulima era ngenda kuva wano nga ntekedde ekyokuzzaako nange omwaka guno gunaagenda okuggwako nga ninayo ebikolo. Gezaako Kooko olabe ng'obulamu busobola okutambula naddala mu sekita ey'ebyobulimi. Katumba Fred Gemanya olunaku olwaleero kutuusaako program amakungula. Nkwebaza abadde nange nga tutambula ffenna abadde alaba. Nebaza benkoze nabo olunaku olwaleero. Manager Nyanza Live abaddewo nnyo. Nanyonjo rest eri gwemumanyi nga Teresa naye abaddewo okulaba nti locations nnungi na buli kimu kitambulira ddala bulungi nga kiyinzika okuba nga kitambula. Munywanyi Maxero tatalekerawo okuyomba. Nsonyiwa nzijenja twogeremu, nsonyiwa neetonze ng'ensi eraba. Mbeera bulungi tujja kukwatagana olunaku lwa Sunday program yemu ssaawa yemu ate era nga n'omuweereza y'omu TV yemu ate era mweraba.